mpulira bubi nnyo omuntu okuwa ambulance n'agiwa constituency n'ateekako ebifaananyi bye mu mbiriizi n'ateekako ekiri emabega ng'agenda aseka nga either ekomyawo omuntu afiiridde mu kkubo nga ye MP awubira abantu aseka. Kirabika bubi nnyo. Nsaba ba MPs ambulance bazigule ne bwe zinabeera 10 ku ddwaliro ly'omu kitundu kyo oteekako buteesi donated by ekifaananyi babijje kwambi. Kirabika bubi nnyo ambulance okubaako ekifaananyi. Mukama nsonyiwe naye mpulira bubi. Abantu abeesimbyewo ku luno mbasaba ambulance bazigule baziwe eddwaliro. Temuteekako bifaananyi byammwe tubeegayiridde. Kirabika bubi nnyo nga ambulance etwala omulwadde omuyi ng'emabega eri ekifaananyi ky'ogenda oseka. Mbadde nsaba buli muntu yenna alina obusobozi ogula ambulance ogiteeke ku ddwaliro eriri mu kitundu ogambe nti eddwaliro lino ndigulidde ambulance, kale oyinza okuteekako donated by naye tosaako kifaananyi. Kirabika bubi nnyo. Zimpitako zigenda zigira obugombe nga tezitwala be mupya balamu zibatwala.